omwana bw'ajeema ng'omwana n'abajeemera ng'ali mu pate yammwe kakati tuleke nammwe Chairman Nyanzi kikuddidde ekirala mutabani wa kuyingiriza ekiteega awaka bw'otamutta akutta weewaawo mwe mumutunulire bagenda muwe emmotoka bagenda muwe ennyumba sente security tobala alemye okuwulira ekibiina nga top high ranking officers mu kibiina nga taata we His Excellency Kyagulanyi ne layers eza leadership secretary general ne baani nga baabawa advice omwana oyo n'agaana n'ewaka ku leve ya taata ne maama temwalengera wajje bigenda kulaga eyo ensonga mwali mugituleetera nga bukyali Nyanzi wali oyino senga yali Kampala nga yabikoze His Excellency Kyagulanyi yali badde atugamba Kampala mugambye n'agaana bwajja si wange politically si wange owekitiibwa Nyanzi senga wakikola ensonga eno nabadde ensonga eno egenda vaamu ebintu ebizibu n'omusaayi gugenda kuyiika nkiddamu omwana oyo mugenda muziika oba mugenda kuziika Nyanzi from the source wembijja bulijjo we najja yikyuli we mujje obukadde bwe yagambye bwe yakozesa mu campaign ani yabumuwa taata oba bali bwe babanga baabumuwa n'ayitawo ne bagulirira ayitewo kubanga owa Nuupu ye yali alidde owa Nuupu ye yali akalulu akatuufu ne babiyingiramu ne bakola ki ne babiyingiramu ne balangirira oli olaba interest y'abamafiya bwekwata omwana okakasa Honorable Nyanzi abantu bonna politibulo ya Nuupu teyabirengera tebalina advice gye baakuwa ku nsonga ezo ng'omuzadde wakola ki kituufu omwana mukulu yeesalirawo kati olaba ettoomi bwe lyagala otukwata ffenna ab'enkyukakyuka mukakasa ekibiina tekyaba advisinga oba His Excellency asobola okwadvisinga diaspora asobola okwadvisinga ensonga zonna mu ggwanga Uganda ey'omunju teyajja advisingako mwawulira eddoboozi lye omwana bw'amala okutuuka ku eyo level aba akyali mwana nga mwenna abanyoomye abaganda bagamba bwe bati oba njogera nti ensi abazadde bwe balema okukugunjula ensi yeekugunjula naye ensi bw'eba ekugunjula ensi egunjuza muliro mwali mulina kumutukwasa nga obudde bukyali ng'alemye pate kati ate ye wali ayina ekirala nti ayina His Excellency Kyagulanyi nga amulina nga taata ate nga pate president kati abafamile ya His Excellency leka mbabulire kino bide ebintu sandi byogere naye leka mbibagambe Mukama kwata eryanda oyise ku lulimi lwange ku mumwa gwange Katonda yayokya Isaaya eryanda okimanyi Isaaya 6 Isaaya 5:6 yayokya Isaaya eryanda gwe nosaaga ne Katonda Kyagulanyi aliyo omu Dawudi ali omu waliwo omukulu wa Dawudi nga Dawudi azze awulira Goliyaasi byasoomooza Dawudi yagenda okujja ku njagala mbaddize mu politics ono wa bulijjo Bible and politics Dawudi yagenda okujja ku ttale yasangayo Chairman Nyanzi n'asangayo ne Edi yawe genda osome Samwiri ekisooka essula 17 Dawudi agenda okuyingira mu politics yasangayo baganda be era bw'atuuka okubuuza n'abuuza Museveni agambye eki anti naawe weeyitiriza ddayo n'ababuuza tewali nsonga sigambye nti kino kye muli naye ngezaako bagamba temugwa mu kawaayiro ka Eliabu ne Samma
temugwa musome Bible ekirungi muli bakatuliki genda okwata evanjiri osome Samwiri ekisooka sura 17 evanjiri ojja bisangamu bakulu ba Daudi we bagwa temugwaawo genda osome Samwiri ekisooka essura 22 ku mpuku y'Omwedulamu ensi yonna yadduka ne Daudi abaali banyigirizibwa badduka ne Daudi mu mpuku y'Omwedulamu baganda be bamukubako obukubiriiso ne bamugamba gwe ogenda tuleetereza gundi ebizibu gwe nga bo mmwe temunjogeza bye sandyogedde kubanga nsobola okuyitira wano nga nsoma Bayibuli ne mugamba mbuno nagenze wala mujja kufuna omukisa oba ekikolimo wulira omukisa gwammwe gye guli Sawulo yagamba bw'ati Sawulo nga Isirayiri etuuse mu mbeera enzibu omusajja Goliyasi afuuse ekirala atambula n'ettooyi ku kkubo ayinza okuva ku Northern bypass paka ku Southern bypass ng'ali mu kitooyi apama n'atomeratomera abantu abo ne mugweri nga bbiya abatomedde ng'omusajja ajooga Daudi n'agamba omusajja nebbi w'omusajja kati atta abantu ku Northern bypass n'asituka n'agamba enough is enough. Sawulo yagamba bw'ati Sawulo yagamba senga wavaayo omuntu n'ajjaho omusajja ono ye ne famire ye bajja kusonyiyibwa omusolo ye ne famire ye muyingire mu mukisa ogwo ogwammwe guliwo mu ntandikwa ya bino ebintu teguli mu nkomerero guli mu ntandikwa bwe muba temumuyambye temumuyimiriramu ate nkusaba pulezidenti wamma tuyambe ekintu kino kireke ekirungi talina kitekako teyapositinga kintu n'eki ku mwana oyo ekyo kikulaga ki teyapositinga kintu n'eki kikulaga ki bannange revolution eno ey'eggwanga esinga famire zaffe okimanyi ekyo nakubira baganda bange bonna we baali banoonyeza taata ne mbagamba mmwe bwe batta kitammwe sinze muttisiza we bamunoonyeza nabagamba ngenda kukolako kye nsobola okukola ne ndipootinga ne nfuna reference ne muweereza gundi ab'amawulire ba flashlight ne bagendayo ne bamuinterviewinga ne mbagamba ekyo kye nsobodde okukolako mu busobozi bwange bwe bamunyaatula temukabanga nga mugamba mbu wawe wire yamuttisiza no bwe bamutta afudde ebibye ye yaleeta Museveni jo babadde banoonya muto wange ne mukubira n'enjogera naye nga n'abaana be bawulira ne mukazi we ne mbagamba bwe bamunyaatula sinze afiiridde mu struggle muwulidde